School fees. My father is called Salagidra. Dead. Ono tata we afa yatibwa. My name is Nakate Sala. Mula wange bamita Sendagire Dima bamutira katale ekye bandu masasi. Amanya nakula Saidati. Lwaki Byambalo nadi ndisengawe ali kitali. Amujja bweyogerere bamutwala okuva olwo gye bali nakatera nkubidde nga mulwadde abaana baffe bafiira mu makomera babalira mu makomera naye baganye okubatula. Amanya gange bamutasimbwa Moses. Tata wange Yerumi Bosa. Bamukuba essasi ne limuyita muno mu mmiro era bamutira wa Kiseka. May his body rest in peace. Amanya gange namukora Fausta yekusaze omwana wange bamutta yogubati wa Kiseka bamukuba amasasi n'afa. Bannange eddibu lyenina ebbwa nina mu kifuba wano temulitegeera abatafiirwangako. Olaba omwana wange avudde waka ne bagaabuga nti bamukubye amasasi afudde. Yandekera abaana nga bamulaba bwendi. Sasi bali mwisa wano mu mmiro ne kutukiramu eno. Eka abaana basatu ne bazannya abannuupu bamutulabiridde ne mutubudaabuda. Nebale nnyo mwebalire ddala Mukama abawe omukisa. Ebyambalo by'amagye. Tulina abantu ensangi zino abatamanyi byamagye, abatakola training, abatabisoma naye nga bambala uniform z'amagye. Tuze mbalaba abamu babaka ba parliament nga Liliana Be, Peter Ogwanga, Christine Lamwaka, Owe Omoro n'abalala. Mulimu n'abalala tetutegeera biki bye bakola naye babeerabeerawo balaba ku mikolo gya gavumenti beetalaatala ne ku zi radio ne ku zi TV nga boogera Bamwenda Andrew, Bagashumba n'abalala nga bambala ebyambalo by'amagye. Ekintu ekyo kimenya amateeka. Obuzibu obuli ffe tulina abawagizi baffe be bazze bakwata abamu bamaze emyaka 3-4 mu makomera ba Olivia Lutaya, ba Rashid Segunya, Basanya, Bamachete bandi bangi abali eyo nga basinga ku bo babakwata nti baali balina ebyambalo ebyefaananyiriza ebyamagye. Byambalo kino bebogerako bukofiira buno obwaffe obuliko baaji eya NUP eya People Power. Kati abamagye bagamba abo babakwata kubanga ebyambalo byabasanga nabo byefaananyiriza ebyamagye. Naye ati tulina bano abambadde ebyamagye bennyini. Era nalabye ku layije ayogerera amagye n'abaali n'agamba nti babyambadde naye beetonze. Abaffe tulina abaana n'ebyana kubanga ono ayambadde ekyambalo kyennyini ekyamagye. Oyo alina okubeera mu kkomera. In fact ffe tugamba nti ba Olivia Lutaya n'abalala abo tebalina musango. Abalina okubeera mu buduukulu bwe balimu be bano ba Liliana Be, ba Peter Ogwanga, Balamwaka, Bagashumba, Bamwenda n'abalala kubanga bo n'okukkiriza bakkiriza nti kye bakoze kimenya amateeka. Okujjamu nga batugamba nti kakati etteeka likkiriza abamu okugamba nti neetonze ne bamuleka ate ng'omusanga aguzizza ate oli ataguzizza kubanga ogamba nti kyalina ekyambalo kyefaananyiriza ekyammwe oba tulina omukwatira ddala. Twali wano n'ensoomuuza ab'amagye ne bagamba nti mugamba obukofiira buno bwammwe nga tetubalaba nga mubwambala. Mubwambaleko kale tutegeere nti kofiira buno kirabika bwabwe kubanga obukofiira obwaffe buliko People Power ne NUP. Mwabuwamba nga tulyeka mutya mubwambale awo tutegeere nti kirabika buno nabwo babututte bwabwe naye si bwe kiri. So tugamba nti abantu bano twagala bakwatibwe kubanga bamenye amateeka. Ate nga bwe bakwata mute bano abatalina musango kuba tebalina musango. Obukofiira buno si bwammwe kyobugula aba UPDF temubwambala. Bwe mubukwata nga mubujje ku bantu baffe mutwale oba mubwokya oba ki tetutegeera. Kulayije ensangi zino abadde ayogera nnyo byamanyi byatamanyi ne bamutomeza n'okumutomeza ono NUP yamwokya paasi ono simanyi biki byatategeera musajja wattu. Kakati tulinze
oddemu ensonga eno. Twagala okulaba nga abantu bano abayambadde ebyambalo by'amagye n'okukkiriza ne bakkiriza mu buduukulu ng'etteeka bwe ligamba. Ensonga endala ya masomero. Amasomero gagguddewo era ng'abazadde batandise okutwala abaana okubazaayo ku ssomero. Obuzibu we buli nti abazadde basanze akaseera akazibu ennyo. Sente amasomero ze gasaba mpitirivu. Bukadde 3 bukadde 8 ki oyo school fees yekka. Ate nga amasomero gano agamu ga gavumenti. Ng'obudde ku school fees oyo basaba ne requirements. Basaba seminti, sengenge, amabaati, manya peva n'ebirala ebintu bwe bityo ebitategeerekeka. Twebuuza banne abaana bajja ku ssomero okuyiga bya kuzimba bajja kusoma. Ensonga eno tugamba nti tekkirizibwa. Obuzibu buli nti abalina okuteeka ekkomo ku kintu kino ate bakifunamu. Kubanga osanga baminisita abalina okulondoola ensonga eno ate nabo balina amasomero agaabwe nga basaba ssente zino ne requirements zino. Gyomulaba basirika ku nsonga eno. Tubibabuuza eri ku palamenti ne beebuzaabuza ne boogera oluzuumu ne babuzaabuza ne bayitawo. Tugamba nedda ensonga eno twagala ekolebweko. Minisita bw'obanga oli minisita nga gw'olina okulondoola ensonga ez'amasomero ate ng'olina essomero kuba tojja bisobola. Saba obuvunaanyizibwa obulala baawo abalala abanaasobola okwasaganya ensonga eno bagikwasaganye. Kubanga si kyabwenkanya abazadde okubayisa bwe bati. Ikonomi mugiraba abantu bayita mu kaseera akazibu ate kaakati twagala okubanyigira ne ku masomero awo. Mpozi nga mulinza abazadde batandika okwekalakaasa. Omanyi gavumenti oluusi byewulira ng'abantu batandise okwekalakaasa. Twagala tutuukewo awo. Ensonga eno mugitereeze ku nnambiro. Yes, weewaawo ikonomi bagiggulawo era ng'abantu batandikawo ebeetandikiddewo bizinesi ez'obwannannyini. Naye tekitegeeza nti ate bakamule nnyo abantu abalina okulondoola abalina okukola kye tuyita regulation baliwa ensonga eno. Munzikirize bite Deputy Secretary General Kapuli. Okay. Ajikoye. Omulala ng'agendewo omulala